Elias Lukwago, ex-road mayor we Kampala, oluvannyuma lw'okumuwamba, General MK n'akola tweet, nze Dalton alipira ebitambula. General MK avuddeyo n'ategeeza ensi oba n'ategeeza eggwanga ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter, n'agamba, how can you summon me? Ompita otya gwe musiru gwe nze omuntu yekka asobola okunsamoninga ali omu muzeeyi. Ndowooza ng'ategeeza President Museveni. Era n'asinziira okwo kwennyini n'atugamba nti ye omukwate amutute basement kuyiga Kiswahili. Ku luno ono tagenze kuyiga Lunyankole, ono agenze kuyiga Kiswahili. So Lord Mayor wanaaviirayo ng'ayize Kiswahili era kyekimu tulinze ne Edi Mutwaveeyo ng'ayize Olunyankole kozi tanaakudda kutubuulira oba yayiga Olunyankole oba teyayiga. So amawulire ga nnaku nti Lord Mayor munnange essaawa nga 2 ye bamukutte era bifo nga tebanamukwata asoose kuteekayo ku posts ku social media ng'agamba nti amagye n'ab'ebyokwerinda ne drone zonna ziri ku njuye ewaakaliga. Twongere omusabira abeere bulungi era basobola omuleeta mu kkooti nga bwe kiri byebyo. Yego amawulire ag'omuloodi Elias Lukwago birungi si birungi era wetwogerera ye bamukutte. Okusinziira ku Kanale Mugume agamba nti Lord Mayor Elias Lukwago former Lord Mayor era eyo taitesigalawo atali mu mbeera nnungi era agamba nti omulundi ogwasembayo kumuhostinga ne interview yali eremye nti yalwawo nnyo nga bayimirizaamu ne bamuwa akadde asooke kwegamba nti alina obuzibu mu kussa oba breathing. So yagamba nti tamanyi mu mbeera mwagenda okubeera naddala essaawa ya kakati nti akwatiddwa nti obulamu bwe buli mu matiga. Oye Kanale Mugume munnamawulire bw'atyo bw'avuddeyo n'ayogera naye nga birungi si birungi era ndabyeko ku mutabani we ng'agezaako okunnyonnyola ebibaddewo nti balinnya ekikomera musajja wate abadde mu nnyumba abadde wakugenda ku TVM naye ndowooza n'asoma embeera n'akita n'agamba sijja kgenda naye abasajja bano we bategedde nti kale yakivuddeko ekyokugenda nabo mbo balinnya ekikomera ne bagwa mu nnyumba era bamukukunudde mu kisenge mwabadde. Mawulire si malungi yadde n'akamu ate tubadde tukyali awo munnange David Kabanda naye bamukutte ku nkoona mu PLU ne Frank Gashumba entalo zino. Honorable Daudi Kabanda bamugobye obwa Secretary General bwa PLU General Mukachu itinze namusikiza Honorable Fadil Twala MP wa Tigei County eri mu Kapchorwa mu sub-region y'Essebei. Of course ndowooza kirabika okusaba kwa Honorable Nammere okusaba kwa Honorable Anita Amongo Anet ne Frank Gashumba kuleka kutuukiridde tegunaana kuwera mwezi nga Kabanda jeya amaanyi ne bamuwa n'eri omutume abalala ne bamuwa supreme leader n'alwana nnyo okulaba nga bagoba Anita Amongo kyokka naye nga n'omwezi tegunnawera naye General MK amugobye. Kabanda ndowooza olunaku lumu oba 2 emabega yali yavaayo n'atiisatiisa okulekulira n'agaa nti anytime agenda kulekulira ekifo ekyo ekya PLU. Jjukira Kabanda ye namba 5 mu PLU bamusikisiza namba 12 mu PLU n'agamba ngenda ndowooza kukulekulira anytime ndekulira. Kabanda yasooka bikoonako n'agamba n'ebyobufuzi ndi mu kulowooza kubivaamu active politics ngende nkola ebyange ngende mu farming n'agriculture ne X account yange ya X ndowooza kukujiggalawo anytime soon. Kabanda nga yayogera ebigambo bino ntulowooza byakusaka kumbe alayika yali alina kyalaba munda ng'alaba nti enkokole ezimukubiddwa zeeka zimutuusizza ku ttaka era lazima ne bamala ne bamugoba. Kabanda agamba nti wabaddewo abantu abadde bamulwana munda mu PLU ba insiders ng'abamu balina financial greed balina omululu gw'essente abalala nga balina selfishness nga beeyagaliza bokka. Kabanda agamba nti wabaddewo abantu abakozesa PLU for personal financial gains naye nga tebajagala ku mutima kati ye nga bamulaba nga gatekeeper abalemesa okutuukirira General MK kati ne bamukuba enkokola. Kati abalala nga bamulaba nga obstacle abadde abalemesa okukoninga okufera abantu sente nga bazibajjako babagamba bagenda batuuse wa MK ng'ebintu ebyo yabigwamu Kabanda okusinzira ku ye.
agamba nti babadde bamusindikira threats okumutiisatiisa obulamu bwe nga buli mu matigga nga bamukolako blackmail nga bagamba mubbi nga bamulwana mujjukira ebintu bya birthday run ebya Muhoozi bagamba Kabanda yabbanga ssente nnyingi mbunge zimu tazituusaayo n'ebirala kati agamba n'ebino nabyo bibadde kikwekyo ng'abantu ndowooza batuukira General Mukke bye bintu bye basinga okukola ki okumugamba ebintu by'enguzi bibadde bikulu nnyo mu kino n'okubeera nga gatekeeper mbumbu ng'akuba abalala enkokola mbu General Mukke mbu atuuse ekiseera nga tabyagala. What does this mean? General Mukke ne taata we olutongera okukitegeera nti bakozesa abantu ne babasuula. Taata we abadde yakasuula Anita Among ye namba 3 mu NRM yamusudde ku bwa speaker yabadde asinga okubeera Ssaabakunzi mu NRM era n'akalulu akawedde yakola nnyo ne namba NRM gyeyina yeeyongeddeko ey'ababaka yakola nnyo ne bamusudde ne bamuswaza ne bakwata emmotoka ze ne bakola aswala kati n'okuyita mu wino yadde wantu wonna. Ne Kabanda ku byabadde ayogera nga Kabanda ayogera ekigambo ne kiba nga Kabanda asobola okusalawo bakalibbala nga gawale enkyo oba nfe Kabanda oyo gwolaba oyo ata oba yakoma mu senior 6 nga teyagiyita na bulungi ng'afunye amaanyi naye nga Kabanda akoze yayimirira ne Muhoozi emyaka nga 15 emabega nga Muhoozi akyali just na mwana ng'ali awo teri n'amusuubira naye yayimirira naye n'adenouncinga omuntu omulala yenna n'agamba yagenda kutambula na Muhoozi. Essaawa ya leero Muhoozi kyamukoze kye kimugwana naye nga birungi si birungi bannansi tugigende empola tugijjeko amaanyi. Kabanda essaawa eno baba nga bamugobye Kabanda ensingi gyeko amaanyi. Abantu bagambye nti Nammere jju kubanga entalo zibadde awo nga nnyingi ate Nammere ono muzibu yandibanga mu butuufu alimu olwambega kubanga entalo zibadde awo ne Kabanda essaawa ya kakati bamusazeeko wings tubadde tukyali awo ne Frank Gashumba nti ekifo kyebadde bamuwa nakyo mupiira oyo bakimuggyeko. Naye ate ono yagambye nti nedda temukyakyankya kubanga abo abasajja bazibu nti bandibanga balina kye babala okubanga bamuggyeko obukulu naddala abantu ababiri bano Frank Gashumba ne David Kabanda nti mupiira oyo bandibanga balina kye babala ate ekinini. Bannayuganda tembo kyamuukirira n'omutameevu biki byawandiise bineero talina byagenda kuyita Gashumba talina ne bw'aba amuyise agenda kumuwa gajja nti kati butya waboddamu okukyogerako kubanga kino ekintu kyabala Gashumba kyeyayogera ono bw'abeera ng'ali mu komiti ya PLU n'ava inajja nakugamba mwetegeke ba M23 bagenda okuddako olwokubanga Abanyarwanda babagamba muno mudde waabwe kwe nga tebagala kudda waabwe gye bazza emisango ejiri criminal kati bekwekeno mu Uganda. General Muhoozi ebbanga yonna bannayuganda bakimanyi bulungi nti mwe ba M23 mutugumbudde abantu mubakubye emiggo naye still mwagala okakasa mwe temuli ba M23 bwemba temuli ba M23 lwaki temukakasa mbundo Gashumba yogera muno bye bituufu bino ebyokumwita yonga mbuno mumuyise that is rubbish oyo kasasiro okitegeera ebbanga lyonna twali tumanyi mulwanyisa ba M23 kumbe mugenda eri mugenda kubbayo mahogane mugenda kubbayo timba esawa ze golodi mumubye Kongo esawa ze ne Uganda Kongo ebanja Uganda obutitimbe bw'ensimbi kubanga Kongo yabatwala mu gundi mu koti yensi yonna negwa basingisa nga Uganda kati bana Uganda balina kusasula Kongo ninga mwe mwabasete mu bisajja mwe nga mwe itaba M23 so this is not the time Ugandans to be hoodwinked for the second time. Mu regimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu banna Uganda twebagiza tera tugoberera ensonga kuno kukyamuukiriza munna Uganda togeza n'ogwa mu katego nga kana ak'ekisiru mbu nkuyise ojobi terye bula that is nonsense. This idiot spoke truth factual truth. Muli ba M23 mutugumbudde abantu mubakubya amasasi musa abaana ekasese mwokiza abaana muwambya abaana nga mubatwala mu buyeekera nga Museveni kye yakola n'akwata abaana ba Buganda eruweero n'abayingiza amagye bannadduli baabo abaakuba emmundu abaakola kibaani bonna abantu bawuli abakaba nti nze nazirwanako naye ndiira ku nsiko era be Baganda essaawa ze n'abali mu kweyagala ye mwe abanyamulenge mmwe
babatadde mu maje temuli bannayuganda teri munnayuganda ayinza kuba munnayuganda munne kiboko bantu mweze mutukuba n'owamba omwana w'omuntu n'omutta n'owamba omwana w'omuntu n'omugjamu enjala yemu aba M23 General Muhoozi. That is rubbish what you are posting. Maybe you are just drunk. Agambye Muhoozi Kayine Rugaba nti bya postinga yandibanga atamidde naye teri muntu abayinga ebyo byonna ebigenda mu maaso. Ono agambye nti naye nga tweetinga nnyo banange General Muhoozi nga tweetinga buli kaseera Serious Lukwago mu buzizaawo. General Muhoozi na tweetingirawo n'agamba omukwate ali mu basement agenda kuyiga Luswayiri va kuba nade bagenda okuyiga Oluganda batwalayo kweruno Serious Lukwago agenda kuyiga Luswayiri era kyakawaviirayo ng'Oluswayiri alukuguse Twitter zizo nga omuziraba Muhoozi yazitweetinga yaziwandiika baba nga tuvudde otugendeko ku nsonga za King Saha. Mubadde mukimanyi nti King Saha ngwe akasimatuka okuttibwa oba obubenje emirundi eziwererako ddala 3. Twalabye Palaso yavuddeyo n'agamba nti bino byomwagamba mbu yali ateeze King Saha nti n'okumwonoonera emmotoka mbu teyali yeye. Bwe yavuddeyo n'agamba nti balimba si yeye. So twebuuza oba si yeye ani ono alina kyatuwa. Mwana mulenzi Manisuru yakasimatuka okuttibwa enfunda nnya okuva baggalawo ekivulu kye. Tekuli radio, TV, munnamawulire, TV presenter, babologa abakomenting obyolwalero yali amwise n'amugamba waayi gy'otubuli bakwagaza kyo kutta tewali bonna basiise. Naye mbalabe bangi bavuddeyo nga boogera ebige bitakwatagana. Tya musajja yayolesezza empisa embi agenda atya mu maaso ga minisita n'amugamba ebigambo bino. Muganda wange olaba olunda enkoko yemu neefa n'ozimba omutima n'otandika okuninya Katonda. Olaba basayidi mmira ya mmotoka yo n'onyiiga. Oba esimu bajja okubirako mu kkubo n'onyiiga. Kati ate omusajja yakwata ssente esukka mu miliyoni 10 n'ategeka ekivulu ne kifa. Gwe babanja temwamuwabudde kumuwuliriza. Era njala kusinzira n'okubuuza mwagambye nti platform yayimiridde kumbi okwogera. Platform ki gye mwamuwa in the beginning nga kyakagwawo ayimirireko ayogera ensonga eyo. Ani yamuwa omwaganya? King Saha muyimbi. Platform kwalina okwogerera ye platform kwayimbira kwalina okuyisa ensonga ze. Saagala mwewunze. Platform King Saha gyalina kwalina okwogerera ensonga ze ye platform kwakwatira enjogeza n'ayimba era kuyasinzidde okwogera. Mulwokuba muli nkwezenge temwagala mazima era nga amazima bannayuganda gabakayirira. Yensonga lwaki muwagira ebintu mutategeera omuntu omukyamu asigala mukyamu. Bwabanga King Saha yavaayo n'ateeka complaint oba claim nti Haruna Kasolo yayimiriza ekivulu kye. Haruna Kasolo n'atavaayo kwegaana ku bimwogeddwako n'asirika. Kitegeeza nti yakkiriza nti ekintu yakikola kubanga kyotakoze ova noga nti kino ekintu saakikoze. Kati gwagamba nti King Saha yakoze ensobi y'okuyimira Kazindalo n'ayogera bye yayogedde. Gwe platform ki gye wamuwa kwalina okwogera era platform ki mu Uganda kw'obogerera ensonga z'abantu nge. Ate era nga tukyeyongera ku nsonga z'ezimu nti waliwo enteekateeka ez'okwokya ekitebe ekya National Unity Platform, Unity Platform era nga mbw abakiri emabega ye mukulu Christopher Damulira. Kati Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli nsaba kutegeeza nti enteekateeka z'okwokya ekitebe oba okuteekawo ebyokulwanyisa zikyagenda mu maaso. Zikyagenda mu maaso era ng'omukulu Christopher Damulira yaziwomyemu omutwe. Njala kulaga footage ono olwaleero zibadde ssaawa 9:06 mpaka ku ssaawa 10:04 omukulu Christopher Damulira n'atuza olukiiko lw'abaana ba ghetto structures ku kitebe kya National Platform emmanju waakyo nga basala entotto butya bwe bagenda okukola effujjo ku kitebe ekyo ng'akozesa avuka ba ghetto structures. Ngenda kubalaga footage, ngenda kuba ebifaananyi, then mbawe ne videos ezikakasa ekintu kino. Omanyize nkuwa information n'enkwirako n'obujulizi. Wano simanyi nti ebifaananyi munaabiraba naye banga bifaananyi mutembiraba kati ekyo kifaananyi okiraba njala kulaga ebifaananyi bino obengo biraba bulungi nnyo.
obira bulungi nnyo kati njala soka bisa mu lukwakwayo buli omu abira bulungi nnyo obira bulungi nnyo byonna bibadde mu manju w'ekitebe kya National Platform bibadde abaga w'ekitebe kya National Platform wonna bibadde kati oyo gwe mulaba ye njagala muteekawo erinnya yaani oyo y'omu ku babaddeyo wandiika erinnya nga ze sindalyogerako oyo naye abaddemu omulaba bulungi nnyo oyo naye abaddeyo leero omulaba bulungi nnyo omulaba bulungi nnyo kati omusange mu restaurant agulidde ekyokunya oba zze wantu nga mutumye mission tasobola kutta oyo abaddewo leero mumanyi bulungi nnyo aha oyo naye abaddewo saagala yeewakane saagala akole ki ebifaananyi mbira ne vidiyo nzirina oyo naye abaddewo leero omulaba bulungi nnyo saagala yeewakane abaddewo bulungi nnyo ndoza kansooke nyongezeemu ka light aha ndoza mujja mutegeera bulungi nnyo kati katusooke tuddeyo wano nga nkyaba waaki nkyaba ebifaananyi obala bulungi nnyo njala kuba footage yenna nga bwazze obala bulungi nnyo yennyini kabwejongira wuuyo saagala agambe nti yabaddewo njala kuwa footage saagala agambe nti yabaddewo saagala agambe nti yakoze ekiti yabaddewo oyo si ye Christopher Damulira saagala yewakane nti tali mu meeting zaagala kwokya kitebe kya National Platform oyo si Christopher Damulira oyo si Christopher Damulira saagala agambe ate basala mugambo biki byonna njagala kuwa 360 buli wamu ng'osobola okulaba byenkugamba mukuddize mu ange endala saagala agambe ate omusajja yalese information njagala mukuwe mu full swing mu full angle nkyakuwa footage beba abayaye baabo balaba bulungi nnyo kansoke nkuzuumingiremu oyinza okuba olina gw'omanyiimu nkyakuwa footage oyinza okuba olina gw'omanyiimu ono si Scorpion ono gundi ono nvubuka kata omulongo ono oyo nkyakuwa footage obalaba babadde ku kitebe nkyakuwa footage obalaba nkyakuwa footage yina gw'omanyiimu nze nkuzuumingira buzuuminzi gwogambe nti oyo mumanyi nze nkuzuumingira buzuuminzi gwogambe nti oyo okola ki oyo mumanyi nze nkyakuwa footage nze njala kuzuumirira omwe nti oyo mumanyi nga bw'otambuza akatambi njala kati kubaddeko n'omukyalo ono simanya ani amumanyi omukyalo ono yabadde afinansinga abavubuka abalala batabadde eri mu miitingi oyo omukyala naye ngenda fuda feesi ye oyo mukyala abaddeko nga yali alina ensawo ya ssente agenda agabira abaana ssente oyo mukyalo oyo kamuzuumingi oyo abaddeko misioni yaabwe ennene baabo nze njala kuzuumingira abantu bano osanga musobola okumbuliramu ani kwa biwulidde ate omwami oyo ayogera ebintu nno ne bibaawo era nga zaabyogera era nga ekituufu kiri nti mukulu Damulirira yabaddewo nga waakulaze era ndabye n'abaana batabukidde ne Calvin Kayanja we yeesitudde n'avaayo n'agamba mbu yatuuse ku kitebe mbaabaana ne bamwaniriza bulungi abaana kye bagamba nti yavudde nno n'abantu be okulowoozesa abantu nti ku kitebe bamwaniriza nti kyo sinakindi ku kitebe baanirizayo abantu ate gwe atali mutujju
oba ogenzeeyo nga lwaki nedda. So bingi nnyo ebigenda mu maaso era ffe tubaawo kubanga tubikutuusaako byonna bina ebitambula, naye nkugamba kimu nti weebale kubanga wekumidde ku NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tovaawo.